Yesu ketandika bitandisi Swaga Planet Films bakutusiza kentano kwa film egenda maso era wamune banafa babomba la film zitandika bitandisi sagala bakunyumeza onyumereza ate nate entano kwa film egenda maso pola mpola nga bulijjo tutandisa Amira jetandise leero era ngegenda maso jagala wetegereze kakati mukutandika ku mulundi guno walogwe jawunyidde okwo kwe bayita okufunga ali mutula tamanyi biri ku nsi ali wano yegorodde wantogo kuba obwe muli bufe nyingo kati nkulina oli mutano zange omukyala wuno musungu wavaali bweru muzigo tuli mu muzigo ngabo omanye ebintu eby'emizigo sajjo ntayinza kunkola kintu ekyo nalabika nga agenda maaso n'okumpisaamu amaaso obwenkaniddeawo oli naali munda awujjadde tamanyi nti waliwo palamenti etudde ye sipiika ye Muteesa yalaba yateekayo ebiteeso kuba kati akabaluwa kano omusajja ono nedda kintu kino nga kiba kikambwe Namunsuku ali wano agenda maaso yakeetaladde nadde eri ebbaluwa gyalina omwami ali eno yeebase ebirowoozo bimulinga ebirowoozo ali wano awujjaddeko emikono bagireeze bwejja Yesu Kristo kakati agenda okuba nga adde engulu awulira emikono mufuuyirira alinga awagikiddwa empagama nga bannange kiki kino kyendiko kiki ekyatuuse wano agenda okuyita omukyala ab'omusolo leero bakufa banna musolo baguzizza ani andizza engwala ali mu bwasendijja omukyala ali bweru Eren buli wasoma akabaluwa Eren buli wasoma akabaluwa tasobola kikkiriza musajja ono kundyamu lukwe sajja yandiddemu olukwe bannange akabaluwa kasoma kaliko ki wetegereze omanyi baga buli mulembe n'ogwabyo yategese nnyondo ekijambiya kabaaga maliba bujja akola mu lufula nnyondo y'amaviivi efirimu egenda maaso Namunsuku bamukoze eki nejambiya etalaze obulungi n'akambe kano kekanguya kuba kati akutta akambe kekagenda okukola ku ki ku lutabaala mirimu ogenda okweregereza ze Eren musibe bamuleetedde jambuzi Eren wali bulungi mukwano kiki baby what is it baby mukwano kiki ekigenda maaso efirimu egenda maaso njagala weetegereze efirimu egenda maaso tunuulira take one twalumbiddwa babbi kiki ekigenda maaso mukwano babbi babadde batuyingiridde babbi be batuyingiridde be bansiba ababbi mukwano olwanye n'obagoba ababbi obatuusizza wala obatuusizzawa kati oba kiki bansibye banjagazaaki si babbi Jimme ebbaluwa enani yagiwandiise tekyetaagisa nakunnyonnyola lwaki eno ebbaluwa yaani teweebuzaabuza kati ate yawandiise ebbaluwa taddemu ebigambo ebiwaana okukamala n'omukyalo ono Namunsuku byali takozesangako kitegeeza Namunsuku omukwano gwe gwali gwawaafu kati ne bajja babaawo amanyi okuwandiika ebigambo by'omukwano ate alabika talina ssimu yasindisa ebbaluwa bankaluwa kino kipapula kirina amabuuti sebo njagala ombuulire va mu kwebuzaabuza ni olaba kipapula ene musajja gwe lwaki ontinkula kama umetaka tinkula mimi wachana niyo tinkula nawe kati njagala ombulire ebbaluwa enetuuka etya mu nsawo yo ono dewo yo manyi yawagizi osinika amannyo otandise kwogera dewo gwe bitakwatako wano otandise okuleeta dewo mu bintu bino
olinga agamba embooko z'obadde ogenda kati ali ku kikaliriro yava mu level y'okuba friend wange Deo n'agamba Deo muganda wange utakyali just mukwano gwange Deo yakuteekamu amabaluwaago oba empale zo zambala ne Deo kati kyengenda okukola olifa tokyerabidde omanye okufa nga teweerabidde kyakkolwa tereera omukyala yamujja mu lufula omukyala yaliwa ono omukyala we naawe teeka eryakamba ebintu by'omukiyungu ati Tereza gwe naawe leka njagala wano ewakuwaga kati najja amusumulula empaga ayagala alabe empaga eno eba yekuwaga kati njagala njitooleko obuyinza bwayo leka tozanyira ku mpaga gireka naawe wage empaga eno kati bagenda mwabye empaga njagala kuba ennyondo mu mpaga ojja kite wegabange mukyala gwobadde ki abadde aleese abadde amukubye ennyondo mu mpaga aba tagenda kuddamu kuwaga mpozi ng'alidde waga bana omukazi nawasa kiki kino ate omusajja yenna kasita bamuggyako okuwaga abanga atakyalina mugaso ku nsi kaakati noddamu weemonkoole sangala omanyire gusajja gwe ogenda oleeta eri nnyini oba okwana bakazi bo bakuteekamu obubaluwa obw'obusiimo nojja nabo wano yakalabyayo zangoye omwami bamuwerekereza akabaluwa ak'obusiimo njagala weetegereze efirimu egenda mu maaso tunuulira era ninzijako empingu era nigwanagwa nekwatako ali wano ayomba mukazi wattu amaziga gamuli bubi anti ennaku emutta so tuba tuliawo nga waliwo ayingidde temubamwala kumputako supu muva kwejambiye banene muva kubaaga aliwo nali mutereza bibumba kumbe oli badde bamulezeemu egundi ennyondo babadde bamukubye ennyondo mu mpaga kiki bannange obadde kimunange mukwano gwaffe omulungi ennyo kumbe namunsuku omukwano gumutabudde naamu mukwano gwa wano kumbe omwami bamuleeze Deo olyose nojja bannange mukazi antabukidde omukazi antabukidde bannange Deo va mu byaki nkugambye eno siraavu mukazi yantabukidde dda yeno Deo alowooza waliwo laava egenda maaso wano kumbe ekiriwo kyambirigo bamekaliga yeye kiki ekigenda maaso ye madamu amekaliga kama yametaka tulisa waga lakini mbadde antulisiza waga kati ayagala kunzitabusi nsumulula ngenda kukubira ekikazi kino ngenda kukikuba empi mu maaso kitere weba byakuba mukazi ngenzi Deo ye mukwano gwe gwabadde ayogerako nti alabika amutaddemu akapapula kano njagala weetegereze owayigwe mukyala Jimmy kiki mubadde ki ono agamba akusse gwe naawe oli awo sikutegeera sooka ombulire naagala ekintu kino ebintu nebigenda komekereza bulungi ndanga balanyiiza okukamala kati sooka ogende kuba kati wava ku kitanda akusse obadde omukuba ennyondo omuwaga ekyo simanyi oba kituufu oyagala kutta musajja amaka nga ekyakuleeta bufumbo kati wota amakawo bano agasigaza tonkwatako naawe ndeka ono bamusibye amagulu talimu wadde akapapala tolaba nti obuliri obwo bwebakamu nga teryakutteko nowebanga webase naye woosibwa oba tekyalina geeki Deo nsu leero mumusi kati yagamba mbulera agenda mutta namugamba oba ogenda kutta mukazi sigenda kusumulula naye bw'obanga oli ku kyakutereeza ekiri kutta omukazi ono oba kimunyiiza kyesitegedde saagala okuba omukazi ono saagala munange ebintu bino tugende tusibire ku poliisi
nti mbivuddeko kale nkakasa nti togenda kutta mukazi naagaanayo omukazi tomukwatako asijja mukwatako naye omukazi n'atuuka okunsiba n'ogamba simukwatako kemmulabi busungu ne busituka kasitaba musumuludde omukono ogusooka anti guno omukono alabika manyira bumanyizi tandabanga olwaliro bagenda okuntegeera saagala muntu kumanyira andegamu ate ejjambiya n'alyoka ndegamu ennyondo ansimule anjabye waka dduka omukasajja wuuyo naye naawe oba bakugamba towulira akuse bwakutta eka naawe va wano ogende bala omumanyi gwatama abange yalidde ku nnumba omusajja omwegezaamu oti omusala ejjambiya wuuyo nakwata ennyondo obadde oyagala kunkuba ennyondo onzitewaga oyagala kunzitawaga namunsuku ayina jjambiya oli ayina nnyondo tuka naawe bajja kaakati noono naye ono simanyiddeewo zaakako bwawona ejjambiya kyemanyi tawona nnyondo bannange omukazi naawe akwagala lwaki mugenda maaso era ekiyombi omukazi opapula buli bwasanze munange tayagadde kukutta agende bugenzi naye mukwano gwe gumuluma teka wansi ennyondo ngenda muyondogoza duka naye bakugamba odduka wona omusajja wuyo afuuse omutego ye mukazi gwe wabaki naawe olinga eyamira kalalonkoma nze mbalesi yomba mwetta mwette ebyammwe sibiriimu era situnuddeeyo nga mufa mwetta oba mwetta nze ngenzi mwe mumanyi yewe ye n'abivaamu namunsuku ali mulaavu kumbe ne James yem nze sigenda kumanya byammwe era sibaddeyo nga mwetta oba mwetema nze mbatasiza muganye kali ngenze weke mukirabe namunsuku ow'ennyondo omukazi n'asembera n'ebijambiya namunsuku aloola namunsuku najja akwata ku Jimmy ono omutaamu okukira omususa kati namunsuku ono yayinamu essannyalaze eryasenga nga bwakwatako neoba okutta ennyondo oyina kuwambagattira muwambagattire laba abadde agenda okutuga omuntu kumbe ono ogenda owulira tawulira emiranga kumbe bali baddiŋŋanya edda ebyo byebigayo babagambye nga enkya n'eggulu awali abaagala nasooka olindeko kuyabuluza omuddomo gwa togezaako kwayuuya nabo abadde alayira okutta omuntu ekintu mukwano kirabe kirina amaanyi dduka vaawo awali abaagala nasembera eri tosemberawo ng'olabye abaagalana bw'osanga bayomba munnange bwe baterera bayinza okugeya gwe abadde ataasa kati ddeewo abadde owa famire abantu babadde batabuse bwe tuva eni tujja tudda erudda kati waliwo ali mu nkotyo efirimu egenda maaso tuli walako era gye tuli njagala weetegereze tuli mu bibira by'emisambwa ebitonde by'ensi eno buli kimu we kiri ssebo kirina engeri ekigenda maaso n'okulabika nti we kirabira omwezi n'emmunyeenye kati ssebo n'emisambwa gyazaalira gyala naye waliwo omusambwa omulwadde n'emisambwa girwala bintu bino temuwakana bannange kati omusambwa oguzaala omuto guno guguno gwalwadde guli mu nkotyonko misambwa gikolola naddala ng'emyaka n'ebisiibo bibadde bingi tugenda maaso ne firimu yaffe kati omwana omusambwa guno gubadde gugenze kuyiiza maama akanaawona ssebo n'emisambwa girwala bulwadde bwa buli wamu mpola kakana maama naawe ojja wandula akamiro mpola mayina ebifuba bino oyo gwegendereza oyinza okukola obuteesaasire oba obuteebalira okakana ng'obaluse namugamba mwana nga amaanyi nga gampedde namugamu ne maama saagala kuwulira ng'oyogera bw'oti ate kuba kati bw'ogamba nti amaanyi gakuwedde nange munange amaanyi ganzigwamu namugaa byonna tubyogera kubanza okugenda kwange teeka ffenna ebintu ebitonde ku nsi bitandikira bibaako we bikoma naye ekyensinga okutya butya bwe nkulesse mu nsi eno munnange tulina endagaano zaffe olubereberye n'emisambwa gizaalibwa mu nnono kubanga waliwo ebyo ebirina okugobererwa
abasooka bye baatambula n'aboolwaliro balina okutambula. manyi si ye muntu gwokera n'amugaane mune maama omuntu gw'oŋŋamba okuwangaala naye kuba maama ye ekimweraliikiriza bw'anaamala okulayikaani yava mu bulamu obw'emisambwa n'alabika okuba niyeyongerayo ate abaana bano bayinza okuba nga basigala bulala kati maama ayagala nnyo muwala we asigale ng'aliko amukuuma. ofuna omuzzukulu n'amugamba munnange njagala ŋŋenda okuvaawo nga naawe olina omuntu gw'olera nga nange bwe nkuleze ne nkukuza. tetunywa musaayi n'amugamba era obe ng'ogobereranga obulombolombo bwaffe mu misambwa muno mulimu egitanywerako ddala musaayi. si mu lubanzi omusajja gwe bakuteekerateekera n'agamba nze okuzaala nja kuzaala naye saagala lubanzi. ate nga maama agamba okusinziira ku nteeko zonna ez'emisambwa egy'abajjajja lubanzi ye musajja ateekeddwa okwasa mwana muwala. kyokka mwana muwala gy'akoma okubalagala ati taagala lubanzi. kwa nini ye bamepita lubanzi? buli ono bwagaana lubanzi maama akakololo katika awulira kasunda nkizi munda. omwana agambye ye tayagala lubanzi. ate nga maama bw'aba atuuse okuva mu bulamu obw'omubiri afazaali ogenda mu bulamu obw'omuzimu abe nga muwala we alina omukuumi ye kyatya. kyokka omwana ono tayagala lubanzi awulira lubanzi lubanzi si gwe yeetaaga. kaaka tuvaako eyo tudde erudda mu kifo kikino ekikyakalirwamu abawummula abantu abajja okulika nti munnange bajjawo okuba bapoyerako erudda eno efirimu yaffe egenda maaso. kaakati Jime mukwano gw'eddeewo ng'amuleeta jjukira bagambye embuddeewo ono balinga baluganda ne yemusi. yes tale gwe baneine naawe olwawo nnyo ebintu byonze onsobera n'ekintu nze nagemba nkikolako gwe lwaki oba weeraliikirira omulimu guugwo mulimu baleese mulimu baguleese kukola ky'omulimu. n'agamba nti nze ekintu bw'okinkwasa kiba kiwedde bwe nteeka mbutesika sente nze ekintu nkimalirize. kati omwana ow'obulenzi wuuyo saagala obe nga weekwasa kati atondeka nga tuzze babiri. nagagwebwegwe nanka nagambye omulimu toddamu kaaba bwavu. omwami ono talina wadde 10 obwavu bumuluma newe waali tateredde. nagambye ono yagenda okuwa emirimu. ono yali intermediator muyite ba property master kayungirizi. namuga kati mwogere nzikenzire eri mube nga mukwasaganya aleese mune yeddeewo balinga baluganda n'amuleeta babe nga boogerezeganya omwami ono abe ng'afuna omulimu. bamuleese kukola mulimu ki? kati omulimu gw'ogenda okukola emirimu gino omanyi nga bamingi omanyi wano ono ng'atuula bbali ng'abawa ekyanya. kati sagala otye naye gwe n'osobola emirimu. nze nkola emirimu gyonna. mirimu sisobola kulemererwa. mulimu kyogulyawo gunnemu okwetika mulimu gwakuba atuyanguya kuba emirimu gyontererezaawo saagala kulwawo. ekintu kino buli kyonoogamba nja kukikola gwe n'obadde gye nejjootampadde nja gikola. okola bulungi gw'oli mukozi. nze ndi mukozi mulimu kigugamba onaasobola nja kusobola. ate gwe nkwagadde kuba webiba bya mirimu gyo nina mingi. kati ekiriwo situka tulabe gwaba modo nkugambye ebbanga limaze nga sikola. ogwaba modo nagwo gungusobola si gwaba modo sembera. kati ekiriwo omukyalo ono alabika kalwana ntalo alwanya entalo nyingi nnyo naye olina amaanyi agasigula gwe nkongolo. bamuleese kusigula nkongolo. n'agamba saagala kuba niweetikka ebyange si byakwetikka. emirimu gino gyakubanga olimu embavu oteeka okubanga olinamu kumaanyi gagyemu. kuba njagala mwana gwobe ng'amaanyi oyina bulungi. bannange
leka kuŋŋamba mbu toyina maanyi Nimwensimbira ddala okuwa. kubanga omulimu gwe njagala okuwa gwaba maneja Obubaddeko awo. Ayi manager tekitegeeza. maneja we bagamba ekya maneja okitegeera bulungi maneja era tuba tumanaginga business tugeza n'asembeza akatebe ono n'akasembeza maneja kati nga tuvaayo eyo tudde eka Amakulu. namunsuku nazaala wazze nazaala ogenda otunula pambuuzi ompoganira Kanira naawe. gwakandeekaniro ndeekanira Jimaalu. sooka ombuli omwana wange wati Nze nkola. omwana yagenzeko Kuleka wano kuleki. n'akuleka wano ng'okolawo ki ennyumba mulinga abali mu prison cell kaduukulu omanye akaduukulu kalina ekiwoowo ekikavaamu Kufuuza leka ku luggi. n'agamba ni kati gwewafuuka kufulu yakuluggi wakuleka waka kuuma waka Kulisa wano waka. n'agamba naye kakati gwomenyera ki omwana nga atalinaamu makulu Kazi. naye sooka ombulire Mfaananyi bufaananyi. njagala ombulire oba byaddala bakuleeta kuba mukazi oba oli kifaananyi oba oli kiwulenge tumanye baakujjawa namunsuku Ono balongoosa. sooka ombulire eno ennyumba erongooswa Ono eno ennyumba erongooseddwa ekiyungu Tokulongoosa. bana omanyi balongoosa amayumba omwana wange oyagala kumulwaza nkulaba omukyafu wazza wano wonna wakyafu oyagala kulwaza mwana wange Eringa dustbin. tonawakuŋa ennyumba yonna eringa kasasiro naye oli wano obetegeeza oli munteeteeyo oteeteera oti ngende nakalongoosa olwakuba n'ennyumba yennyini yaguba anti ya layisi Baba otuuziza. naye sooka olengere mwana gwe Ninga atudde mu kasasiro. okimanyi nti ontuuzizza awazibu mu dustbin Kazi. naawe baakuleeta ng'oli mukazi olina amakulu Bwenti. sooka olengere buli kimu ekiri mu nnyumba muno kigaze olwa ebuziizi bwafaana watya kati woogagidde wano buli kimu ekirabwako olwo munda mu ggwe sooka ombulire mwana wange otandise okuliisa omwana wange ebigagu sooka olengere Ezifaanana. kati engatto z'omwana omwami wa wano ziringa za sematalo eno yekyalo eri yekuba endongo engatto zigaze ono mukazi bamuleeta kukola ki namunsuku nazaala watandisa omuba obubi banna ebintu by'ensano bizibu nnyo kuba bw'osanga bannange omusajja ng'ono gwe yafumbirwa bannange nazaala we yekennyini ayomba nnyo kyokka n'omwami oli atalina ssente kwega buli muze oguwunya obubi guli ku ye ye mwenzi maama we ye muyombi kwegamba obwavu bubaluma oluusi embeera oyinza okuba togyagala naye ejja lwakuba tolina ekyokkola mwana mukati toli mukazi gwe oli kintuntu Otokiraba. Bajja wegula naasomye ku. olina muntu wa bisiraani nnyo okuba okuvayo wajja mu bulamu bw'omwana nga omwana nga takyakola lwaki naye ebizibu biringa ebizibu bannange namunsuku Yakujjawa. namunsuku baakulondawa kuba gwe olabika tewazaalibwa wasuulibwa kati omwana yakujjawa ku kasasiro bwe tukomye nno n'episodi esooka tugenda okulaba episodi 2 okumanya ki ekiddako abadde Nalu Williams Kalyango Tony ng'akwereza nga Jimmy Nalubega Fiona nga maama wa Jimmy antu kyagenda maaso tugenda ku episodi 2